mwebale kuyimba ekitiibwa kya Buganda, mwebale okuyimba ekitiibwa kya Buganda. Naye Ssaabasumba, ekiddibwamu kigamba twesiimye nnyo. Omuntu eyeesiimye omulaba nga musanyufu. Bali bakugu abayimba naye bayimbe nga ate abanakuwadde. Ekyokubiri, kabaka tetumwesiiga, kabaka si bizigo nga tumwesiga. Awo waliwo kye bayita dead beat, mwabamanyi ebya music, nga tumwesiga. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanza nnyo Kamalabyonna obubaka bw'otwetikidde okuva ewa Ssaabasajja. Tugenda kuguma ate tulemereko. Kakati mu kaseera kano kampite ow'ekitiibwa John Chrysostom Muyingo, Minister of State for Education ow'amatendekero aga waggulu. Neyanziza Civil Archpriest ate muzzukulu wa Mugema. Naffe ab'enkima weetuli. Mukadde waffe Ssaabasumba, mukadde waffe Viika Jeno, bannaddiini mwenna abali ku mukolo guno, mukoddomi wange ate Katikkiro wa Buganda n'omukyala Omulangira wa Ssajja ne muwala wange, bakulembeze bannange mwenna, bassebo ne bannyabo, mukulike okutuuka ku mazaalibwa g'omulokozi ag'omulundi guno. Aleluya. Nyimiridde wano ku lwa gavumenti ya Uganda ne bannayuganda bonna okuyozaayoza, okuleeta obubaka nga neeta obubaka obuyozaayoza mukadde waffe Ssaabasumba ne Kereziya Katolika mu Uganda yonna okutuuka ku mazaalibwa g'omulokozi ag'omwaka guno. Sebo mukulike, kulika akulikira ddala. Mu kkowe lyerimu njagala okwebaza ennyo Ssaabasumba olw'emirimu emirungi gy'atukozeemu kasokedde omwaka guno okutandika. Sebo tusiimira ddala. Ate era njagala okwebaza mu ngeri enjawulo, engeri gy'otuliisizza ekigambo kya Katonda. Oyigiriza bulungi, ebigambo byonna tubiwulidde. Nze muli ugendera oga tuzze Kristu mu Krismasi yaffe. Ninga kiri kituufu, ninga ndaba omulimu munene gw'olina mukadde wange Ssaabasumba. Waliwo mukwano gwange omu yadde annyumiriza kutugera ku Krismasi. Yagenda mu dduuka gye batunda obutaala buno obwa Christmas many trees. Ng'oli aliva ebbiza atunda, ali bbiza ennyo atunda. Namugamba wawe gwe Krismasi ogitegeeramu ki? Namugamba nti oyagala katoni mmeka? Kyategeera katoni. Yatunda butunzi buki? Christmas. Ate era bwe mbadde ntunuulira ku leediyo, ku TV, advert ezisinga, mu butuufu tulabamu Kristu. Tulabamu tugenda ku kivulu kya gundi, tugenda ku kivulu kya gundi. Nange essaala yange gye ngattako, tukozese omwana ono azaaliddwa okulaba nga twongera okunnyikiza enzikiriza zaffe, tweyongera okubeera abantu balamu. Bwe tukozesa omwana ono azaaliddwa mu ffe okubeera abantu abeesimbu, kyetuwogera leero n'ekyo kye tuba tuwogera, tubeere abantu balamu. Kyensaba Krismasi y'omwaka guno genze nejja ng'ensi kumpi yonna globe eri mu kiseera kizibu naddala mu by'ensimbi. Ensimbi kituufu newaffe wano tuzeekubya mpi. Njagadde nno tugenda okusanyuka
okweyagala, okujaguza olw'omwana azaaliddwa, tukekkereze tubeere bakekkereza. Njagala okusaba tetulya kamukuulo. Mumanye mu bbanga ttono amasomero gajja kuba gaggulawo, abaana bajja kwetaaga uniform, bajja kwetaaga ebitabo ne school fees. Muleme kulya kivubi. Ate n'obudde buno bwe bumu tubukozese nga tumanyi nti ensimbi nzibu. Tumale obudde obusinga obungi nga tulina abaana baffe. Tubalabirire bulungi, tubasseemu empisa ezaffe ezatufuula abantu ab'ekitalo. Twabanjulira ebiseera ebyo curriculum empya yali wa secondary twakanjula eyo. Essira tusinze kulissa kuzaawo mpisa mu baana baffe, naye ng'empisa ezo zirina kutandika na mulimu ogukolebwa omuzadde. Kati abantu balina mu luwummula kyogenda ku biiki, ogenda kukola ki, ogenda okunywa. Tubeere n'abaana tubaagazise empisa ezo. Omusomesa bw'agenda mu kibiina ayogera ku respect and obedience to authority, mwebiri mu curriculum eyo, ng'omwana ddala bw'alaba taata we amulabamu authority, ng'alaba ddala taata alina okuweebwa ekitiibwa. Ennaku zino twakyusa n'entula gye batuula mu kiraasi, batuula okuggyayo empisa eri ey'okukolagana, collaboration, ey'okwagala okukola. Nonno budde buno obwa Christmas mwenna oba oli muzadde oba toli muzadde, kikukakatako okuyamba abaana baffe, tubalabirire bulungi, tubakuume bulungi. Wawaddewo abantu batiisatiisa okukwata n'okuwamba abaana b'abandi, bireme okubeerayo nga mulina obudde n'abaana bammwe n'abaana baffe. Nze nja kwogera nnyo ku ky'abaana, kubanga ndowooza nti bwe bugagga, ye golodi waffe naddala bawano, ge mafuta gaffe. Ne tubalagajjalidde nnyo kubanga tuli bize. Kati mugende eka ne mumala obudde bungi, abaagala okuba boonoonera ne balyoka basonga. Bayinza okunywa enguuli, bayinza okunywa ebiragalalagala. Tukozese nno obudde buno obw'egganda lya Christmas okulabirira n'okubudaabuda abaana baffe. Mulimu n'abamu ennaku zino beegumbulidde kufumbiza bwana buwala olumala senior 4 nti agwo okuze nnyo genda ofumbira obampeemu ekyange. Senior 6 njagala obbajjukiza, tulina obuvunaanyizibwa okulaba nga abaana bano tubasomesa bamaleko. Gavumenti etereddewo programs after senior 4, after senior 6. Programs ezo eziyamba abaana abo okufuna obukugu obunatuyamba okulwanyisa obwavu obwa Bishop bwayogeddeko. Pozi njagala kusembayo n'ensonga emu ey'obwavu Archbishop gy'ayogeddeko bassebo ne bannyabo. Kituufu obwavu gye buli, n'ate obwavu tusobola okubwegobako. Nsaba nze bannaddiini, kubanga ennaku zino bannaddiini bwe mwogera abantu tuwulira okusinga bapolitician bano abanoonya obululu. Mumanye programu za gavumenti ennyingi ennyo ez'okugoba obwavu, ate muzibuulira abantu nnyingi. Ate gavumenti etaddemu ssente z'omuwa omusolo nnyingi, tuzimanye. Bwe tugenda okwogera eri abantu baffe tubagende nti wange gw'oli muki, skilling Uganda omanyi kyetegeeza, erwanyisa bwavu erina mu ministry yange. Tulina looni zetugaba abaagala okuddayo okusoma, muzimanyi. Waliyo parish development model, ssente empitirivu ezigenda kumuluka kugoba bwavu. Nze mbalabye abakatuliki bangi baavu, naye babuuza nti wange wano bino bimanyi nti bassebo ne bannyabo obwavu bwotubulina. Nenze ndowooza nti bye tunaasalawo okukola okugoba obwavu mu maka gaffe nga twenyigira mu gavumenti programs ennyingi ezirimu essente ezaffe ezawano n'ezab'ebweru, obwavu obwo tujja kulufuuka olufumo. Kadde wange Ssaabasumba, njagala kumaliriza nga nkwebaza ne sekwebaza yenna olw'enkolagano ennungi eriwo wakati wa ofiisi yo ne gavumenti ya Uganda. Omukolagano ennungi eriwo wakati wa ofiisi yo
ne ministry yaffe y'ebyenjigiriza. Amasomero agasinga obulungi ga kanisa ga kereziya. Ssaabasumba kaseera ali mu masomero ate ng'omulimu gugenda gweyongera. Ffe abali mu ministry abali mu gavumenti tuli basanyufu nnyo era tujja kwongera okukolagana naawe waleme kubaawo batubuzaabuza. Omukama abankuumire. Webale nnyo ow'ekitiibwa John Chrysostom Muyingo muzzukulu wa Mugema Katikkiro ssebo ekika ky'enkima ffe twasooka okuleeta ekika kyonna mu lutikko okukisabira. Webale nnyo ssebo, webalire ddala. Ssebo Ssaabasumba ng'ojja wano ezigazza ebitabo 2 byokka. Ogenda kusooka okwasa omulangira Wasajja ekitabo ky'aba Good Samaritan. Ate abookubiri be balongo Waswa ne Katoddungu bamaze emyaka 26 nga batuwa ebimuli ebyo bye mulaba ebirungi ennyo ebyo. Ekyo nakiri ne wa Ssaabasumba nga for 26 years omulimu guno nga bagukola. Mbasaba mujje bakwasa ekitabo. Ate omulangira ssebo nkusaba naawe ojje Ssaabasumba akwasa ekitabo ate bw'anaamala atuwe obubaka obutwebaza. N'omwami Kasi wa Centenary Bank naawe jangu ofuna ekitabo. Kasi kwano gwange wa Tuesday class. Manager wa bank ne mu Somalia nnyo. Abasamaliya gye muli bangi nnyo naye abalala tujja kubawa olulala. Ssebo abo be batuwa ekimuli ekyo kino na kino emyaka 26 abalongo abo. Centenary Bank gye tuddukira naye tatugoba Kasi. Agamba baana bange mujje tulabe. Ssebo Ssaabasumba nkusaba ojje otwebaliza abantu bano okujja olwaleero. Ate ba members ba Lubaga Cathedral National Foundation bwe tuva wano tujja genda Butereve wa Ssaabasumba. Mwebale nnyo. Ogwange guno gulabeka mulimu mwangu gwa kwebaza. Mumpadde omulimu omulungi ate omwangu ate nga nange gunnyumira. Sooka kwebaza ensi n'ensi eri wano ez'okutendereza Omukama naye n'abalala gonna makanisa ne mu kereziya ne masinzizo ag'enjawulo olw'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Omukama atuwa omukisa olw'ekyo kye tukoze. Nebaza cathedral eno abatuwadde ebimuli abamu tubalabyeko naye n'abalala bangi teboogeddwako nga balina kye bakoze ku bunyirizo lutikko eno. Batimbye, balongoosezza, abakoze ekisibo kyetutukuza ekituyamba okwebulira kuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Abakwaya mwebale kuyimba n'okutendereza. St. Cecilia kwaya ak'okusiiga kali tukakutte endowooza Katikkiro tuyigiriza bulungi. Ba ushers
abatuyingiza ne batutuuza bulungi mu ddembe bwe tuti, ab'emikutu gy'amawulire abatutuuse eno n'eri ensi neetegeera obulungi bw'okuzaala kwa Mukama waffe Yesu Kristo n'amawulire agasanyusa, aba security nabo bali eyo bagezaako okulaba nga Christmas tetugyonoona nga batubba n'okutukola obubi. Abaweereza bano naddala abatuweereza mu misa, olw'omusajja ono mumpi ennyo akutte enkofiira avudde mu Ssaapolo Kaggwa, jangu wano bakulabeko bwoweereza obulungi. Yaŋŋambye asoma mu Ssaapolo Kaggwa osobola okuddayo naye genda obuuze ku Katikkiro waakiri ogende Katikkiro omumanyi, genda omutegeri wuuyo awo ne minisita akuyamba okusoma bulungi mu masomero. Mulage tagenda ate awalala. Omuzadde olina okufuba okuweerera omwana ono n'atuuka walawala n'okwata mu ngalo za Katikkiro n'otosoma MPSgwamulema ogwa minisita. Mwebale nnyo, mwebale ddala mwenna, Omukama abampeera omukisa. Ekyokubiri, njagala okwebaza abakulu bano ab'enjawulo, minisita waffe ebigambo byatubuulidde byonna byakutuzimba kutuluŋŋamya. Mwebale nnyo ssebo ebigambo ebirungi ebyebuulirira ku lunaku luno. Ssebo Katikkiro wa Buganda, webale kutuyigiriza ate n'ensonga ezo z'oyogeddeko nze mbadde sinnaziwulira bulungi, naye ozogedde bulungi. Kabaka Ssaabasajja atwadde tambulireko, okulu muzikwate, ija kutuyamba okutambula obulungi n'okukola emirimu obulungi. Olunaku lwaleero lunaku lwa maka lwa Yesu, Maria ne Yosefu abasanyuka olw'okuzaalibwa kw'Omukama. Saagala kubalyaza amaanya, abeeka kyemmanyi babalinzi abamu nti taata n'atuuka ddi. Abasajja abamu tewali kulya mmere nga taata n'abakujja, kati bwe naabalwisa wano obwana bujja kufa enjala. Oba abamu abakyala abamu nabo baga nti nze nga sinakomawo kitamwe teyeetantala okubasaba emmere, kale nga nabo balinda taata maama anakomawo ddi. Ono tugende eka nga obudde bukyali, tusobole okusanyuka mu maka bulungi n'abaana baffe n'emikwano gyaffe obaolya kuba lunaku lwa maka. Cathedral Administrator, webala omulimu omulungi gw'otukoledde, ate kansembyeyo nyabo Pulezidenti wa Good Samaritans na bonna booli nabo mu kibiina ekyo abatukoledde ekitabo ekirungi ekituweesiza ekitiibwa, kubanga newanko omwami yalima ekyalo. Ekitabo nze nkigabye era baga nti Ssemogerere yakikozeeko. Mwebale nnyo, mwebale ddala okukola omulimu ogwo omulungi. Nja kwongera mbatume n'emirimu emirala kuba muli bakozi balungi. Mbagaliza amazaalibwa amalungi n'omwaka omujja omulungi. Omukama abeere nammwe. Webale nnyo Ssaabasumba waffe, obubaka bwonna bw'otuwadde. Ate kaakati tugenda kufuna ebifaananyi wano kimu kyokka, ebirala bigenda kubeera wali wabweru. Nga tetunaafuna kifaananyi ekyo, njagala tukubire mu ngalo kwaya ya St. Cecilia eyimbidde emyaka 99. Omwaka ogujja kwaya eyo egenda kukoza centenary. Awo neteekateeka zitandise. Kaakati ngenda kusaba owekitiibwa Honorable Jesse Muyingo
ne omukungu Second, owekitiibwa Katikkiro n'omukyala n'omulangira Wasajja n'abasaserdoti abali eno, tufune ekifaananyi kino. Ate bwe kiggwa tujja kuyimirira mpola mpola abakulu batuyitemu. Ekifaananyi ekirala tujja kukifunira wabweru waliwo eyasiize ekifaananyi ekirungi ennyo Ssaabasumba omuyizi w'e Makerere. Ekifaananyi bwe kiggwa musaba ajje akikutonere. Muyizi oyo w'e Makerere abo bwe bavaawo abasirikale ba Paapa, ekyo bwe kiggwa abasirikale ba Paapa, kubanga ekyabwe ate tekibeeramu balala.